nga mukola okulobinga mu offices enjawulo mu balimi b'obuleda abawandisa amawula mu offices enjawulo mu balimi b'obuleda abantu b'Ebungereza basobodde okuba nga mwatuse kuba MP bamwe balimi b'obuleda kola mulimu ogwo nabo batanatuuka kuba MP bamwe kuba buli nsonga zino twetaaga wiiki ejja ng'ekigambo kye bayita National Platform n'omukulembeze bwa Kyagulanyi Center bali mu setteeserezo wa Bungereza. Njakala kusaba na Uganda bonna bali Bungereza abayina empapula mbasaba mbeere nga wiiki ejja kubigenda okuteesebwa ku Parliament ya Bungereza nga Robert Kyagulanyi Center mwali n'obuwanguzi bwaffe ne Dictator Museveni mutabani we so n'ensendera mukolewe muntu so abawandiika abalwa mugawandiike buli kimu kitambule bwe mmala okubasaba n'okubebaza okukola omulimu ogwo njala okubaza abana bali ku ground abakyateekateeka n'okutambuza enkola struggle bali nyoba baddala temujjanga okwo kati kansoke mmala okubawa information nga sinagenda kusacurita alert. Alright, njagala otutegeeza eggwanga lyonna nti omukulembeze wa National Platform omuyuuka w'omukulembeze wa National Platform atwala amambuka ga Uganda Dr. Rina Zedriga Walu ali mu mambuka ga Uganda mu ngalo za General Salim Saleh akandanaho nkyageza nnyo ku finding out confirming Vice President wa Maserengeta kubanga ye confirminze Dr. Zana Zedriga ndi ye ali mikono gya Salim Saleh eggulu alina ebigambo byamupokera naye omukyala akyaganye saako ne Vice President ate sina confirming location waali information emu egamba nti naye ali ne Salim Saleh eggulu ne nsobodde confirming ko Dr. Rina Zedriga Walu nti ye ali mikono gya General Salim Saleh akawandanaho bagezaako nnyo okumunyigiriza akkirize offer n'okulya mu kibiina olukwe saako n'okuba nti akkiriza offer ya ministry kuba n'ensimbi ne akyaganye naye nga gyali mikono gya General Salim Saleh naye ye aw'Amaserengeta tukyanoonya ewatuufu waali tukonfaminge nkiddamu gwe wenna abadde anoonya Dr. Rina Zedriga njala kugamba Dr. Rina Zedriga ali mambuka ga Uganda mu mikono gya General Salim Saleh akandanaho yamuyina era agezaako nnyo mukozesa byayagala amukozesa ensobi ye akisipi kyayagala so njagadde mutegere mwenna nti Dr. Rina Zedriga aline Salim Saleh mu bwambuka gye bamuwamba ne bamutwala ekyo kiwedde kati kiba kiwadde kibaza okuggwa kati njagala muwulirize information yenu njagala buli muntu yenna owa National Platform ontambuliza akatambi kano katuuke ku kansala wa LC3 katuuke ku chairman wa LC3 katuuke ku chairman wa LC5 kansala wa LC5 member parliament yenna eyaloleddwa ku kadi ya National Platform muwulire bulungi nnyo tutandisa ne security alert then ndyoke ku muhoozi ne banne oluvannyuma lwa National Reverse Movement kimuyita NRM okugezaako okwetyebeka mu bigere by'obukulembeze obutagiwereddwa ne babuuza Electoral Commission etulage obuwonvu n'obugga obulaga ti Museveni yawangudde ne ku mutimbagano ogwa Gola Moses oba ku website tebannateekayo mpapula ezo kubanga tebalina diala forms tebalina balaga ti Museveni yawangula kyovula waliwo okusatira kungi nnyo kati kino ne kireetera Museveni okukwata abantu ne bawamba abantu kiro n'emisana abatalina musango mu ggwanga lyonna okutiisatiisa abantu kati essaawa zino ne baleka okulonda okubadde kuzzeeko kwa member ba parliament nga NRM yeesalawo ani gwe bagenda okuwa ani gwe bagenda okujjamu olya bulungi nnyo kati ezo mulaba eziri mu court recounts zonna z'amasimu buli ateekayo omusango nti recount zonna recount ezisinga z'amasimu nga Salim Saleh Muhoozi Anita Amongi ne Museveni basalawo ani gwe bagenda okuwa ati kiri mu NRM nabo bali mu kwerwana kati essaawa zino recount ezo zimulaba n'okuba nti obulubadde baluddewo nnyo okulangira results bakikola technically nga baagala kujjamu bantu baffe oba nga bapikinga baagala bateekemu era basinga owunjira nga bali ku ndagaano abamu bali ku nda kyobula nabagenda nti mwesiga nnyo ba MP mbaleke tukole ebyaffe ekyo mukitegedde bulungi nnyo kati waliwo omuzannyo omulala oluvannyuma kulwa nti akalu ka president baakabye kakyabatuulidde essaawa zino Mau bamuwadde constituency n'agiwangula n'afuka MOP kati Mau yabagambye twagala tukozesa amateeka tulage Nuupu nti tetusobola etya wuliriza Mau yabagambye nti
ekintu kino kyetukola okujjamu ababaka ba NUP ne bakansa ba chairman LC5 kijja tulabisa nnyo kyetuba tukola kyekiriwa n'agamba twagala tukolese legal loopholes tujjemu ababaka ba NUP ne bakansala bonna abalondeddwa bagenda bajjamu batya bwe bamala okulayira babaka ba NUP abamu bayinza obutaweza myezi 6 mu yafeesi abamu bayinza obutaweza mwaka mu yafeesi kuno okuli ba MP ba chairman LC5 chairman LC3 ne bakansala bawe bonna bayinza obutaweza myezi 6 mu office ezo olw'akatego kano ke bataddewo kenjagala mbannyonnyole kekaluwa bwe bakoze analysis nga balaba ebintu bino bigenda baswaza ne batandika okutaaka abamu ne babalemera dda ne bawangira kuba kati kizze ku rekodi nti buli wa NRM yenna eyawangudde mu Buganda yabadde akutte kyakusatu ne bamusika obusi ku kifuba ne bamuteeka mu kisooka buli wa NRM yenna eyawangudde mu Buganda bamujje mu kyakusatu ne bamuwanguzisa gwayagala ogenda mu kooti genda nenga bamujje mu kyakusatu kacye bagenda okukola wulira kakunyonyola otegeere mwenna abakulembeze abalonde aba National Platform ndi wano bategeeza okwetola eggwanga lyonna nti Mao ne gavumenti ye balina enteekateeka namutayiika eneringa security alert balina enteekateeka namutayiika nti bakkiriziganyisa ne Mukama Museveni nga balina plan empya ey'okweliminatinga abakulembeze ba National Platform bonna balondeddwa okuva ku mbeba ba parliament okwa ku kansala nga bayita mu nkola ey'okubateekako emisango ng'emisango gino gigenda kuyita mu office ekwasaganya obuli bw'enguzi nga bayita mu office zaabwe 1 ulira bulungi nnyo mwenna abasinga obungi bagenda bateekako emisango gy'okulya enguzi okweyambisa obubi office n'okwona ensimbi z'omuwoomusolo bagenda kikola batya njiddamu kobere member parliament wa NUP kobere kansala kobere chairman LC3 bagenda bateekako emisango nga giride giti nga sigama nti bakupulesinzeko emisango mikyamu nga giride giti lwaki nga giride giti wuliriza bulungi nnyo bakimanyi nti muli baavu nnyo mponga byoya era mwetaaga ensimbi okuzzawo ensimbi ze mwaspendinze mu kalulu bakimanyi muzaagala kati kyebagenda bakola kyekino bagenda kuteeka ensimbi nga owa NRM chairman wa LC5 wa NRM oba wa LC3 bwabagenda mukolera budget eya district emagenda gikolera budget akawumbi kamu oba wegombola oba kitundu kyakawumbi wonna ewali omukulembeza National Platform bagenda teekawo almost obuwumbi 2 oba kamu kitundu owa NRM wali bayinza oteekawo akamu ne bateekawo ne supervision naye owa NUP yenna waali nga wano bagenda kikola mu tenders ne procurement ekigambo kiri tenders ne procurement bibiri bagenda okuyita mwenna okubajjamu technically nga bataddeko emisango nga bayisemu tenders ne procurement bino bagenda sente baziyisizza dda n'obulango babukubye dda obulaga tenders ne procurement procedures zonna nga bezinaaba mu local government ne ku member ba parliament abamu oba bonna kati bagenda kuddira buli ewali omukulembeza National Platform babatege sente eza tenda nga zita mu tenda ne procurement nga gwe office bange badde efuna milioni 14 bagenda giteekamu almost emilioni 7 ku milioni 7 kwe kugenda okuva obulwadde obugenda bakwatisa mwenna lwaki bagenda bateera sente nenga sente ezo tetiziriko ba supervisor bali awo bagenda supervisinga wabula indirectly sente ezo bagenda ziteekako ba IO beba intelligence officers abagenda okubanga bali mbitongole ebyo oba mu yafeesi zammwe nga bali codinga buli kimu kyemukolesa sente ezo mu yafeesi tenda muzigabidde baani muzigabye mutya muyisizaawo mutya ebintu byammwe buli kyonna nga bakiri codinga kino kiri ku LC3
LC5 n'aba parliament bagenda basindikiranga n'abantu abagwira nenga balina business mu Uganda basobolo batuukako okugenda mu negotiations bafunye batya procurement bafunye batya tenders bagetinze involved mu tyamu activities zegombola oba za district mu kuteeka mu sente oba mu kuba wa tender kati mu bagenda okuyisa legal loopholes zonna ezibakwata mwenna ba MP ngomazo fuka MP namwe bagenda batega sente zino muzisayining ezimu zigenda kubera za loan ezimu si za loan ezimu nguzi buli kyonna kyomanye kiri mu deal bagenda kibatega nengo olukufuna bwe bati immediately mu court teddamu kusala kintu kyonna nga bakujja mu parliament nga bakujja mu chairman LC5 office nga bakujja mu office y'obwa chairman LC3 bakujja mu office y'owa kansala immediately lumalo kujjamu bagambe nti mulabe ekibiina kya national platform kijjudde obuli bw'enguzi eba ne badde bagenda okukola nga badde office immediately electoral commission baji instructing okuddamu okuteeka okulonda naye nga abakulembeze bona ba national platform tekuli muntu nago bagenda kuddamu okukkiriza kwesimbawo nga bagenda ku opportunity abantu babe bonna ba NRM okujja okwesimbawo bayitemu moja bagambye tuyiteeyo ne kati nze ndina Dibanga Promax kati eno system mazojjabya njabiza kijo oli gwa national platform ogitwala obogireka wana nengamba bolide kati ngomusiza gule swani bagenda kuisa sente mu tenders mu procurement era ngo already byatandise dda babalinze muyingira wa office bajja kufuna recordings za mwezi amasimu chats endagano ze muwandiise endagano juwaddani ani agitutte sente ofunye mmeka muzigabanye mutya kanso zikoze buli kimu bagenda kikola nga kiriko IO bakuletira obujulizi mu court ng'okkiriza bukkiriza nti ki gogonsinze kati gwe chairman LC5 chairman LC3 bakansala MOP mbabuulira abamuyinza obutawuza myezi 6 mu yafeesi zammwe oba omwaka kuba kino kyakkirizibwaziddwako era buli kimu bakitegese dda sente bagenda ziteekayo mugenda kiyozaako eno video mujja gijjayo mu mwezi ogw'omukaaga wangu gw'omusa bwe tunaba tutuuseeyo mujja gijjayo mugambe nti lumbuye ebintu bino yabyogera ne tutabiwa budde naye nga bituuseewo bajja kukuleetera recordings zo ez'essimu bakuleetere chats zo eza WhatsApp oba ez'ekintu kyonna bakuleetere agreements bakuleetere buli kimu kyonna kyobadde okola mu office yo oba gwe kansa oba chairman C5 oba MOP mwenna bakibateze ogwe mulimu ogwazizza mawu bamulesa akula ebintu ebyo nga bagenda kuyita through legal loopholes okola kyonna kye baagala okukola okuderitinga abakulembeze ba national platform bonna okuva ku MOP okutuuka ku kansala olw'ensonga bakimanyi nti muli baavu nnyo mwetaaga ensimbi nga nenna bwe gisimufungize mwegendereze eno ddiru yayise anaaba agyebakiddemu gw'onooba omanyi olw'ensonga babawadde emyezi 6 ku mwaka nga office muvuddemu ng'ekibiina bakitaddeko enziro nga tewakyali wadde muntu yenna asobola okugamba nti agenda kukola ki agenda kuba nti akyagenda national platform n'abakulembeze baayo so kati muganda wange yenna MOP gy'oli nguli wa national platform genda nga buwangudde akalulu linda omusala gwo gwa parliament weewala omuntu yenna akuyingiza mu ddiiru z'otamanyi nkiddamu weewala omuntu yenna akuyingiza mu ddiiru bagenda bajja mu parliament bagenda bajja mu ofiisi ezo kobere kansala kobere chairman LC3 kobere ani bagenda bajja mu parliament through legal loopholes nga bayita mu tender ne procurement tenders je emirimu egibeera ku district oba ku local government omujja nti andize mumpe ngenda kukola kuyola kasasiro mu kibuga wano ngenda kulongoosa nguudo bakulima nguudo ezituyita tenders procurement ye system eyitibwamu okugula ebintu ebikozesebwa mu yafeesi zonna oba ebikozesebwa mu local government mu yafeesi zonna kati kiri ekya tenda nkikunnyonnyodde n'enkunnyola kyo procurement ne deals n'ensimbi engeri gye zigenda okusaasaanyizibwamu eza local government
across the country nenga strict batagetinga wali wa nope tebagenda kubassaako balondola nsimbi ezo wabula bagenda bassaako betuyita ba IO ba intelligence officer ayinza okuba dulevawo ayinza okuba kirina ayinza okuba ani ng'already baba trainings eddaki ekyokukola n'obujulizi bajja buleta mu kooti bakugambe nti osobola obyegaana nga tokyasobola kwegaana nga buli kimu kiwedde bakujje mu office eno video mujja gijjayo nga anti-corruption court etandise okukwata muyita abakulembeze ng'ekibakwasizza ku lyanguzi nga n'enguzi yagiridde nga n'obujulizi weebuli n'okwona ensimbi z'omwomusolo nga bwe babadde bazimuwadde olw'okuba tebamuteekako supervision babateza akakodyo nti wobadde ogenda bobanga aliko gavumenti ebadde efune obukadde 6 bagenda bawa kawumbi kamu nga tekaliko supervision bemba mbadde mukozesa kawumbi bagenda bawa 2 nga tebuliko supervision naye nga buliko ba RO bemutamanyi nga tenda yonna procurement yonna gye mugenda okukola n'ensimbi zonna small foreign trips simanyi biki byonna conferences biki nebasumbuseemu nga yasusse mu mbalirira ne bwe kiba kikopo kya chai oba airtime oba ekintu kyonna ekisinga obukulu comrade wange member parliament togeza no signing ekipapula kyonna nga tomaze kufuna legal advice MP natogeza no signing ekipapula kyonna nga tomaze kufuna legal advice kansala wange yonna yoli omulondo wa national togeza no signing ekipapula kyonna nga tonnafuna legal advice basobola okubaga ekintu mu kanso yammwe ne bakiyisa mwenna ne musayininga bagenda okuddamu kibasomera nga mwakkiriza okutunda ebintu bya gavumenti nga temwafunye lukusa mwenna kanso ne bagiyiwa MP basobola okusayiningisa empapula nga tomaze zisomamu ne bakutwala mu kkooti oluvannyuma bakudigiddeko omusango nga wasayininze ekintu ky'otamaze kwetegereza ne bakujja mu paliamenti babawadde wakati w'emyezi 6 ku mwaka ana abatawulidde nze nga bulijjo naddibanga Promax ennaku z'omwezi ziri 3 mbyogedde mubiwulire atayagadde goonoomanya ebisigadde saagala kunenyezebwa kubanga ng'okugambye security alert esooka era njimaze security alert yokubiri nyongera okukujjukiza gwe Munnayuganda yenna wooli ng'olina essimu ya buyonjo abasajja bali mu kutya mujje ekintu kyonna ekyefaanaganyiza vidiyo ez'enkyukakyuka ng'otambula red block zikyatambula era zikyakwata abantu saagala bamalire mu makomera olw'okuba toyagala kuwulira olw'okuba munyooma nyongero bagamba red block zikyaliwo oba emmotoka abayimiriza ne bajjabako abantu bagajjako password ne bakwera mu ssimu yo ne balyoka bakola bye balina okukola ne bakwata ne bakutwala bikyagenda mu maaso ekyo nakyo mukitegedde era awo security alert nzifundikidde kati waliwo incidents egudde Busega waliwo incidents egudde Busega wali edda obayitanga MKM ewali ebyuma ebikuba engano ne kasooli kubanga ffe abaludde nze ngeri gye nzalwa ku luguudo olw'e Masaka kati Busega walingawo ekitongole kyafumbanga emiti nga kitunda emiti emifumbe bakiyitanga MKM Busega kati awantu awo Salimu Sali yatwalawo nga yeekwese mu Mandera omusumaali kati emmere yonna y'ensigo n'engano bye bakubira byonna bya Salimu Sali kati waliwo chairman w'ekyala bamuyita chairperson bamuyita Kabuye Pius ng'aliranye Busega roundabout ono gwe bakonedde ennyumba ze zino njagadde okutegeeza ng'obudde bukyali zezino ennyumba za chairman ze baakonye ozira bulungi nnyo bazze ekiro bazikoona nyumba bakonye ennyumba nnyingi nnyo naye njagadde sooka kumuwa information ng'obudde bukyali kati ekyo ekyuma kyekiri kyemulaba kyembadde mbagamba mukira bulungi nnyo kyekyo ekyuma ekikuba eŋŋano kampuni ya Salimu Sali gaga amayumba bagamenye agali emabega w'oyo chairman kati ebyuma by'eŋŋano na buli kimu kyonna eyo kampuni ya Salimu Sali wali bakugamba nti ya Mandera kati sabo mukulu chairman mukulu Pius Kabuye amanya ge bampita Lumbuye
eyo company eriawo yatwale yagula ettaka lyawo ya MKM eyefumbe bikondo company ya Salimu Sale ndi wano kutegeeza tobuuza nti abakulumbye okutema n'okumenya amayumba go baawa awo bayayi ba Salimu Sale eyo company eyagala kugaziwa ejjire ddala ku nkulungo y'e Busega wennyini nga tewakyali muntu awo aliwo oyo Salimu Sale yagala otwali wantu awo wonna nga talina gwe yeebuuzizaako information egamba bweti unidentified attackers vandalized the residence of Busega Gwanya Zone Chairperson Kabuye Pius near the Busega roundabout area today. No injuries were reported. The motive is still unknown and the chairperson was aware at the time. Motive ya kutwala taka. Motive ya kutwala taka lya mwa Salimu Sale wonna ayagalawo ako konna katundu abenga yakatwala nga olwo kampuni ye eyo ekuba engano n'ebyokulya ebirala. So chairman njagadde otegeere saagala obeera bakubuzeebuze mu motive yabadde ki Salimu Sale ettaka alyagala baagala ki kampuni kiveeri kijjire ddala mpaka e Busega wano ku roundabout kibe nga kirimu open space nga olina baba atambula nti yo kampuni naye kati mufuuse obstacle kino kivudde mu kumenya ennyumba zammwe wabula bagenda twala obulamu very soon bakimabulamu bwammwe kuzina ennyumba zammwe ku ttaka eryo bagenda dditwala omanyi tugamba nti ekiri atabala kyekiri anasigadde waka mujja kiro zaako awo tuvuddewo eri information ngenda kujja nayo temutya eyani eya Muhoozi tujjaawo njagadde kusooka kuyisaawo information eno mulyoke mutegeere bulungi nnyo kati kunaku lwokusatu anabagamba na information gye nalekayo kamala kuyisaawo information eno then tulyoke tugende ku kintu Muhoozi kyakoze olwaleero ekintu kyakoze olwaleero nabagamba okubaleetera omusajja omulala atwala galodi wa Uganda recent gwe baakwata ne bamuggyako properties on is worth billions of dollars nenga za Museveni omwami ono namubalaga nembalaga ne details ze zonna kati omwami ono Alan Gotes omusajja Belgium yo Alan Gotes kati njala kubawa details ze zonna nabagamba ne passport number ye eya Uganda eri A00708-347 ya Uganda omwami ono kwatibwa n'okutegeerebwa omwami ono abadde ayita mu company gye bayita African Gold Refinery ekola across Eastern Central Africa kuba Africa all over Africa wabula nga omanyi nti bagula mu franchise kitegeeza ne Museveni nga yeyambisa omwami Alan Gotes yali aguze franchise ebanga naye sobola kubanga etambuza gold wa Uganda omu ave Congo omu ave Congo ave Mubende nga bamutambuza nenga government parliament emanyi wali nga tebamanyi kati omwami ono ebitongole ebibeegera mu nsi yonna byegatta bye tuyita International Anti-Spy Network omuli Mossad, M16, CIA n'ebirala byegatta nga bimaze ebbanga binoonyereza ssente za Museveni zaatulugunyiza mu bannayuganda okubatta ziva luddawa ne bakizuula nti Uganda etunda gold ku world market naye temutunda yo nga direct eyita mu ba agent yasooka okudduka omukyalo nabategeeza leo omukyalo Mudachi muna Kenya yali mu kkomera Luzira balina n'abantu abalala kati omusajja gwe badde temumanyi ngo bayita Alan Gotes omusajja Mudachi abadde nga atambuza gold ku world market nenga amuyisa Venezuela n'alyoka ajja ku world market ye yenkulagana wakati wa Museveni ne Venezuela n'abantu abalala kati nga gold wa Uganda ku international market baganda gold yo alimu emusayi gw'abantu mu Uganda batta bana bajja ku mataka Mubende batta bana bajja ku mataka gold mu ave Congo asibira luddawa nga ayita mu African Gold Refinery eno ngono mwami Alan Gotes yabadde agiddukanya nenga abadde ayina billions of dollars ne assets oba properties mu Belgium that is Europe nga zina mu North America ngera zina ne mu America mwenyini ne Bungereza zonna the Anti-John Spy Network zazi freezinze olw'ensonga nti abadde atambuza passports bbiri ng'atambuza Belgium kati nga Belgium na America
tebasobola kukwata mwami no kubanga mutuuze wa Belgium ate nga atambuza ki passport ya Belgium era America ya Belgium tetusobola kukwata mutuuze wa mwene tukyamunoonyerezaako olw'ensonga ziri ensi tesobola kwekwata ne kukwata abantu baaza abasuubuzi okutuuka ebitongole bino ebyanoonyereza ne bikizuula nti ono mwami Algotez alina passport ya Uganda kasita ebitongole bino byamanyi nti alina passport ya Uganda ne bikwata ne bifiizinga ssente zonna Museveni amanya nti kalabaaye ssente ze zigenze passport nagibalaze saagala gibaddiza olw'ensonga kuno documents bazi blacklistinga ne passport nagibalaga passport number eri A00708-347 ye passport y'omwami oyo kati bwe namaze omu-exposinga baagala kukyusa company endala badire ebibugagga byonna ebibadde bisigadde nga tebinnawambibwa babiteeke mu Saba Investments ng'esangibwa Kigungu Entebbe near airport gye baagala okuzzaamu ebibugagga bya Uganda byonna Museveni byabadde abbye ng'abikwese kati eno company eya Saba Investments gye baagala okussaamu ebibugagga byaffe Entebbe esangibwa wano wulira bulungi nnyo omwami ono mu Belgium kati company gyabadde ayagala okuteeka bintu bino mbaga bagiyita Saba Investments esangibwa ku ploti M103 ne ku M106 Sebugwawo Road Entebbe PO Box 37574 Kampala Uganda nkidda mukono kwebali passport number webali nnyo Paulo Okrutu passport number kati company endala ebba mineral resources zaffe za gold ono omwami Paul Gotes gyabadde akozesa esangibwa ku plot M103 ne M106 Sebugwawo Road Entebbe PO Box 37574 Kampala Uganda eyo company webadde enakati weeri nga baagala at least ebintu bitannakwatibwa babitransferinge babiteeke mu company gye bayita Saba Investment Uganda gye baagala okubiteekamu oluvannyuma lwa biri byonna okubikwata ne babitwala ebintu bya Museveni babitwala bulungi nnyo nabiggalira kati Museveni anoonya ngeri ki gyakolamu ebintu ebyo kati kandu bavire ku ntono bwe navaawo nayinjabyo omukyalo oli abadde atunda gold wa Museveni ne baleeta ono Alan Gotez agent wa Museveni abadde atunda golodi nabaga ebibugagga nababisibye era omwami ono abadde atunda gold wa Uganda nga amuyisa mu Venezuela nga mutwala kwa Wood Market naye ng'ebitongole bino binoonyereza Museveni ssente z'akozesa azijjawa okutulugunya abantu jjukira golodi ono alimu Jenosali Musarakanda naho ali Muhoozi alimu Jeneti alimu Museveni alimu abaana be bonna nga bakola omulimu gw'okutunda gold wa Uganda ne ono abadde adisigayizinga ng'ayita mu franchise ya African Gold Refinery gayino mu Belgium eyo franchise ya African Gold Refinery erimu Africa wonna kati bandozi bafunamu franchise bwe kugamba ekigambo franchise kiringa bw'olaba nti kati mu Uganda mulimu Shell mulimu KFC nenga administration yonna y'Abannayuganda nenga top boss yagula buguzirinnya okukola business eyo kati ne eno African Gold Refinery bano bagula buguzirinnya olwokuba nti eno company badde registered world over nga bagimanyi kati nga bana bayisizamu golodi okuva e Congo owe Mubende nga bamutunda kati yooli owe Busia bamuwa family y'abaki y'abayindi bamuddukanya kati bwe namala okwabyola omukyala gwe nabagamba ali mu kkomera Luzira abadde asmagolinga golodi bo ne baleeta owaabwe ngono golodi abadde amusmagolinga okuva mu Uganda mutwala Venezuela Venezuela ne balyoka bamutwala okola ki okumutunda kwa Wood Market nga gold ono omwami Gotez Alan Gotez abaddenga afuna gold okuva e Burundi Congo Rwanda ne Uganda era omwaka oguwedde ono Alan Gotez bali bamutidde Burundi naddukayo n'akoma mu Uganda n'asetolinga ne passport alina ya Uganda nenge ensi abadde atwala gold okuva e Burundi Congo Rwanda ne Uganda kati mukitegedde bulungi nnyo naye nga bank accounts zonna eziri worth billions of dollars properties mu USA, Belgium and other countries were confiscated by the
interjoint spy networks agencies ezensi yonna ne zikwata ebintu bya Museveni kati yeyo ensa okusatira ko bali nessawa zino okuba nti tebakyayina webajja ssente nga banoonyerezaako kati kampuni ndaje balina mbaga bagiyita Saba Investments eri Kigungu Ntebe near Entebbe Airport gibagala okuzzamu ebintu byonna ebya surveillance bibataatutte gibagala okuzzaamu ebintu byonna bibataatutte bibatasobodde kuwamba katundooza eyo nayo ngimaze bulungi nnyo mugitegedde bulungi eya security y'abakulembeze ba NOP ngibabuulidde bulungi nnyo mugimaze bulungi nnyo kati ndowooza katugende ku kibaddewo olwaleero okusookera ddala bannayuganda mwenna kati mutandise okutegeera kye bayita gavumenti ya Museveni ebbanga lyemaze ng'ekola effujjo nga yeekweka nabagamba bakola blackmail ku mugenzi Idi Amin Dada ne batuuka n'okuzannya firimu ne balaga nti Amin yalina emitwe gy'abantu mu firiji n'ebiwoowoolo ne bamuddugaza erinnya ne endala kye badde ekola tebakivangako olunaku lwajjo Parliament yatudde Oweekitiibwa Luupu Joel Ssenyonyi n'asitula eddoboozi lye n'agamba bw'ati njagala owulirize Joel Ssenyonyi yayogedde bw'ati ne before Joel Ssenyonyi okwogera ndowooza kanjizanye nga njitadde wano bwe nti omuyinza ogiraba kuba njagala ebi loud and clear nga buli omu asobola ojjula bwe yayogedde abaamuzeemu baamuzeemu naye bali omu nsi y'omu ku baamuzeemu naye nga bali omu nsi ali arrogant nnyo awozambu Ssenyonyi tasobola mulagira na kumubuuza obuvuyo bwa gavumenti bwekola kubanga yamusomesa kati abaganda tugamba ndegozadde akkubira engoma n'ozina kati mukulu bali omu nsi oli musajja mufere oli mutemu mukufa kwa Serena Nebanda wetaba mukufa kwa Serena Nebenda mujjukira bulungi nnyo oyo musajja bali omunsi yetaba mukufa kwa omugenzi MP Serena Nebanda bwe baali bakufunye body parts za Nebanda nga bagenda zitwala e Bulaaya bazijjeko samples bakebere kyamutta omusajja oyo bali omunsi yagenda ku kisawo ne babba body parts za Serena Nebanda ne baziiza abantu okutwala okebera kyekyatta Serena Nebanda kati njagala owuliza Oweekitiibwa Ssenyonyi ng'ali mu Parliament ayogera. Is attempting to intimidate me. Obviously, he will not succeed to intimidate Joel Ssenyonyi. The OP doesn't qualify to lecture me in this house. You don't. I thought you had the Makerere. Okay, give order. Honourable Speaker. Honourable, I haven't allowed you, please. No, I haven't. You ask when you're seated. No, just first sit. Because you see, when you stand up, you ask. Thank you, Right Honourable Speaker. The Honourable Mario Munsi is attempting to intimidate me. Obviously, he will not succeed to intimidate Joel Ssenyonyi. When he says that I am in no place to lecture him, but who have I lectured here? I am raising critical issues of concern to all of us, matters of law. So how do you say that I'm now standing up to lecture you? I'm quoting for you the law. And that is the critical concern. Why do you not address, I don't know if it's in order to try and address my person. I'm not attacking you. If it were him as Minister of Information, I would still raise the issues of concern to him. Why do you not raise these issues of concern when we say, no, these are not arrests? Thank you. Can I be allowed to finish the point of order, sir? I was processing the point of order. Honourable colleagues, please. No, please. It's important I raise... Conclude. Because I don't want him to again make it seem like it's a personal issue. No, it is a matter of law. And where we are concerned, when people are abducted and for days on end we don't see them, they might end up becoming like John Bosco Chibalama, whom the Prime Minister said he was arrested. Up to now, she has never accounted for him. 6 years later. That's why we are concerned. I don't want the same thing that happened to Chibalama to happen to Lina Zedriga. Thank you. Now, no,
Honorable Yomus, I have to rule. There is a point of order against you. Yes. So, honorable colleagues, now, Honorable Senyonyi made my work even more difficult in terms of ruling, because he said that he cannot be intimidated. So since Honorable Yomus cannot intimidate you, let us ignore it. We take it as a passing, you know. Okay? Yeah. So Honorable Yomus, please. And the LP should listen. I said there are arrests being made and are being processed in accordance with the law so that the suspects appear in court. That's what I said. Secondly, I said the government of Uganda does not abduct. But if your dear one goes missing, there is a law which guides you on how you can report police, and the police can assist you to look for that person. I am alive to the law in this country as a member of parliament. So, Kati, Honorable Senyonyi, bwatu byavuddewo ne bali omunsi. But unfortunately, oba ekintu ekisinza okukwasa ensonyi, lwe lunaku lw'olwaleero, okire ekikesezo olunaku lwaleero, nga mukulu Joel Senyonyi amaze okuteeka okwemulugunyako mu parliamenti, okukwatibwa kwa vice president abasatu, n'okubuzibwa n'okuba nti president takyalina mirembe mu ggwanga. Kino kyaleese ba NLM propagandalist okutandika okugenda ku TV, ku radio, n'okutandika okwogera ebikikinike nga bawolereza mutabani wa Museveni Muhoozi ne gavumenti. Naye nabagamba nti ekigoba n'abasajja kyambadde ekkanzu ey'omuleera kitaddeko n'ekizibaawo, wattu kyambadde n'ettangira ennyala. Gwe bawolereza olunaku lwa jjo emisana bugenze okeera ku makya ng'ate amaze obbayiwayo gye batasobola kuva. Mu parliament babagambye nti amaka ga Kyagulanyi mazingeko, tebakkirizaayo muntu n'omu. N'omukyala yakubibwa n'ayisibwa bubi. Okuli Prime Minister Nabbanja n'aga nti Kyagulanyi waddembe okujja teryamunoonya. David Muhoozi n'ajja mu parliament n'ayogera naye ng'adifendinga muganda we, Muhagande Muhoozi Kanyerugaba. Bali omunsi n'akikola. Ne ba NLM propaganda baga nti Babi yabadde azannya firimu ye nga documentary bwe yagizannya omulundi ogwedde, kati ne Babi yeegase mu kuzannya documentary imwabirira ku TikTok babyogedde. Naye emmwanda bwanika nga bwetatudde omuvubuka ebigambo byennyini bye twakola wano live nga twogera, ne Babi najja n'abyeyogerera, bwakedde ku makya n'ata akatambi akalaga omukyala Babi Itungo Kyagulanyi ng'ayavulira mu nju ye ng'amaze omutuusaako ebikolobero. Kati gwe wa NRM mulinganga simanyi kimusobola kuba temusobola kuwolereza muntu ng'olwedde mukimanyi nti omuntu alina ekikyamu. Nabaga abadde bangobera emyaka 7, Museveni ng'omuntu alina obulwadde mu mutwe, obote yamutwalako eno mu Eastern Europe mujjanjaba mu myaka g'8. Mwana mugimu ava ku ngozi, noono omwana alina obulwadde mu mutwe. Mwatutte obudde omuwolereza, kati akedde ku makyanga postings obujulizi obulaga nti maka baatuuka ne bakwata Babi ne bamutulugunya ne bamukola kye baagala. Takomyawo n'awandika tweet ng'alumba eggwanga lya America nti liyinza okuba lirina Kyagulanyi, n'agambira bajja kudiringa nalyo. Bw'amaze oyo omusajja omutamiivu n'alyoka ajjayo tweet ng'azidelitinze mbwera ne yeetondera eggwanga lya America. Muganda wange gwe Dere Drinking General Muhoozi Kanyerugaba, bw'oba onywa omwenge n'olya n'omeketa amagiraasi, embwa n'otuko giyita enwa. Mu Uganda temulina muwadde app erondoola enkoko we zibiikira. Tweet gye wakoze already yatuuse dda mu White House, kubanga nanyini Twitter mu America, Twitter ya America kitegeeza buli ky'opostinga bakisigazaako kopi. Kati gwe okudelitingayo post n'oga tugidelitinzeyo tegenda kulabika. It is visible n'obujulizi babulina. In the first place, apology gy'okoze ogikoledde bule, kubanga Abaganda tugamba nti gambo bbi wamwengalisanga ku mwoyo, gambo bbi wamwengalisanga ku mwoyo. Ntirabo tugambe nti omutamiivu tabaagambwa. Wagenza okukola post yeyo
ng'okimanyi nti onoonyeza Kyagulanyi akubuze ng'ate mugamba mulina intelligence. Yensonga lwaki mwasingisa abawumba tuutu bammwe bajja ku social media okulabisa Kyagulanyi ng'ali mu muzannyo nti aveeyo. Lwaki? Ffe nga ffe abaayeggako tuyina embwa ensaguzi. Embwa ezo ezisakula ne zireeta ensolo ku kitimba. Ffe we tukwatira amafumu okufumita ensolo ezo. Kati mwe mwatadde embwa zammwe okuli bali omunsi, okuli Nabbanja, okuli David Muhoozi, okuli abakozi b'oku TV, ab'oku radio, bajje basagule nti Kyagulanyi aveeyo ajja approvinga abantu tali muzannyo bati yeekwese oli amunoonya. Obwo obuzannyo bukadde nnyo. Wano muli mu Buganda bamanyi kye bayita okuyigga. Muli mu Buganda wetumanyi nti bayisobola okuyigga nti embwa esobola okusindikibwa n'egenda eyigga ejjeyo ensolo gye yeekwese. Ekyo tukimanyi. Oli mutabani waani wa Ssentamu yayiggako. Eggomba baayigganga. Tukimanyi nti embwa engize ezaala enkolya. Kati mwe muddidde enkolwa zammwe muzisingise zijje zitandika okusagula zoogere. Tumanyi bulungi nnyo nti Museveni nyine batamane kye baagala kujjawo Kyagulanyi. Kati akedde ku makya. Ebigambo byonna abyogedde. Abitadde ku mmeeza. Mugenda kuddamu kwogera ki? Hiyo video oyo gomulaba ye mukyala Kyagulanyi Baby Tungo mu makage imagine mu makage bakusanze mu makago gwe Nabbanja n'omutwego ne ba enda propagandalist oba apologist oyo Baby mu nyumba mwa recordinga uyo mwa recordinga yenyini yabweteredde sife twabutadde. Mu makage nkakuddiremu kati mukyala Nabbanja ne banno ebintu byogenda byogera otya kubanga wano yekenyini ku tweet kamalo bad design post endala ku tweet wano yenyini yagambye bwati tweet mugisome. This is when our soldiers captured and then released Kabobi's wife Baby. She was very helpful in helping us to find husband Bobi Wine. Oyo Muhoozi yennyini Daily Drinking General nga yawandiise ebigambo bino. Bibyo nkakuddiremu bibyo biga byewandiise. Kati nze njala kubuuza mukyala Nabbanja Musafiri waliwo n'ekyalo ekirala kiringa omulambo waliwo omukyala atunula ng'omulambo bamuyita simanyi Buchana abeera ku Bukedde ne bannammwe saako David Muhoozi saako ne bali omunsi n'abala. Muhoozi kyakoze ku makyagaliro okuta obutambi buno njagala nsooke nkubuuzeemu
olina omwana omuwala oba olina omukazi waka toliwo ogenze kunoonya kigule magala eddiba omuntu yena najja n'atuuka mu makaago n'akwata mukazi wo n'amwambulamu engoye n'amulikodinga n'amukola by'ayagala gwe kuba kati omukyala kyeyayogera Babi exactly Muhoozi kyapostinze anti muwolereza nnyo omukyala kyeyayogera wano Muhoozi kyapostinze I was wearing a biker, and on top of it, I was wearing a nightie. So he held the trousers of the nightie and pulled me up. Then he held the shirt of the nightie from the back. He was using one arm. So he held it, then he brought the phone in front of me and said, remove the password. I said, I have told you I will not remove the password. The one that he came with held me in the neck here and lifted me off my feet in the neck like this. So when he lifted me, in self-defense, I kicked him because he was in front of me. So I kicked him in the groin and then he walked away. This one pulled me, the buttons of my shirt broke, and he stayed with my shirt in his hands. Now, I just walked away from them and went and stood in one corner. But remember, this is a house full of men. Some looked away. Some were unbothered. One of them said in Luganda, Nedda mama muddize essaati ayambale. Then one of them held his hand and walked him out. One of them picked the shirt and said, put up your hands and I dress you up. I said, I can dress myself up. Give me my shirt. Gave it to me. I put it on. Of course, the buttons were not on. And then I sat down. When I sat down, they lifted me again. Now, this time by these, because I play to these when I'm going to sleep. That same man held me by my hair, lifted me up. We have poles in the sitting room, and hit my head on the pole and slit my mouth. So when he hit me, he pulled me down and sat me down. Then he pushed my head and I went down and they sat on me. I could feel 4 bodies seated on me. Then he said, will you give me the password? I said again in Unyankore, you have already done enough. You are not getting the password. There was someone who was like commanding them. He came in, he said, what's happening here? He said, leave her alone. Then I sat. Meanwhile, njera tugende katono nnyo mu forensics mu video. Njera tugende katono nnyo mu forensics mwenna abanalizinze video eno mwine ekintu kye mwabuuka kye njagala tusooke tukwatemuko katono. Fenna oba mwenna nange namaze kyetegereza nnyo waliwo ekintu kye twamisinga mu video eno kyekiriwa. Mchala Babi tungo wabanga ali mu kwogera ensonga zino nga bamaze omukwata bamulikodinga. Already akugenti bali mukutta akabadia. Ngoye bamaze oziyuza sibwe kiri kitegeeza nti ali bamukutta already bamaze omukwata. Ngoye baze mu GM. Aina kyakugayi muna kimuterazinga oba kimutateeka kosira. Agambye yasamba omusajja. Yasaba omusajja mu bitundu bye byekyama. Bw'oba bakutte bati nga bakutte kiba kitegeeza nti abantu abakutte tabeera omu babeera babiri. Gw'olina okusamba tabeera mu distance abeera nearby awo. Either first lady yagenda okusamba omusajja ono ng'omusajja ono ali bwereere ng'ayagala genda kukola kikola kyakulepinga mu kyalo ono. Tukoti tuli mu forensics katono nnyo. Bamukutte bamaze okuyuza engoye ze. Bamukutte akabadia. Atali video bagala jijjayo. Video bagala jijjayo.
tulimu kola forensics katono nnyo mwena mwine ekintu kyemwabuusa amaaso babi akugambye nti bamukutte atali musajja omu bamuyuzizza engoye kitegeeza bali bamuyina kumpi bode to bode wano kati babi akugambye nti yasamba omusajja tosobola kusambira muntu mu distance nga takuli closed nga n'ekikolwa kyagenda okukola tekikuthreateninga kutekinga action kitegeeza nti ku basajja bano babi gwe yasamba yali already amaze okujjamu engoye ng'ayagala kukwata mukazi ono omukazi ono kwa kufuna olungu okusamba omusajja oli mwena kyemutaateekako maaso nakwetegereza kati ono omwami okutaakatambika n'obulaba bulina naye kye twamugamba ne bw'onoota obutambi nga bwakwata omukyalo oli it's going to be a dangerous move against the regime, against the entire family of Museveni. Nabbanja mwazenga muogira kati can you defend video Muhoozi yennyini yeteredde? Mwena kye mwabuuse amaaso kye kiwagambira ati nasamba omuntu kankabaddiramu wano. Njagala ulize bulungi, pay attention to details. I was wearing a biker, and on top of it, I was wearing a nightie. So he held the trousers of the nightie and pulled me up. Then he held the shirt of the nightie from the back. He was using one arm. So he held it, then he brought the phone in front of me and said, remove the password. I said, I have told you I will not remove the password. The one that he came with held me in the neck and lifted me off my feet in the neck like this. So when he lifted me in self-defense, I kicked him because he was in front of me. So I kicked him in the groin and then he walked up. Yamukwata bwati namusitula kitegeeza omuntu omukwata n'omusitula mu bbanga okwesensi kitegeeza oba omuli wano bode to bode okitegeeza okutta omukazi wano omutadde oli amukutte bwati oli azza amukutte bwati kitegeeza nti yayaga amusitula amalamu ekaatikeko ono kwe kumusamba mwenna ekyo temwakirolaizinga era tewali akyogerako kati bw'olaba bano bannabbanja bali omu nsi Babuchana, David Muhoozi, nga the truth is, emize gy'omwana oyo bagimanyi. Bamanyi Muhoozi mukwasi w'abakazi. Muvuzi wa mpanga, balina ttiimu esodomayizinga abakazi n'abasajja. Balina ttiimu esiiga obulwadde. Era babi yennyini akugamba nti bamala okukola ekiko bagenda mu bisenge okunoonyayo abaana babuuza abaana bali ludda wa. Their intention was to sodomize all Babwani's children's. Kanduza mu kitegedde bulungi nnyo. Kati ono omwami okuta obutambi buno kiba kirekawo abasajja ba NRM mba apologist bonna n'abadde bamuwolereza kuba muyina ekinyusi kimutaasobola kukola ki kulaba ndowooza kano ka Luganda kanka bazanyire mu Luganda mukategeere kanoko ka Luganda basse omu yabadde alina essimu ya Samsung ng'eri ku tripod nga rekodinga buli kimu ne bwe banyambulidde engoye yangobereza ne banyambulidde engoye listen ne banyambulidde engoye already omukyala mumulese alibwe ne banyambulidde engoye nkaddemu kankaddemu njagala owulirize bulungi nnyo njagala nkaddemu we banyambulidde engoye basse omu yabadde alina essimu ya Samsung ng'eri ku tripod nga rekodinga buli kimu ne bwe banyambulidde engoye yangobereza ne bwe babadde bamenyamenya ebintu yabigobereza kamera buli kye bafuliza akikobereza kamera babadde balina owa kamera nga ndimbinya evidence President, what describes the emotions of our dinners on Caesar or using the club? Sinazirabako kale ndowooza abalala bazirabye nnyo emmondi zaalibako ezabadde emmondi ezo zabadde ziriko zemmagazini mpanvu buli omu kuko yabadde akutte ezimu sizirabako ekyo kyekyadde kiraga nti gye babadde bava different section of security
olowooza nti bano abasajja baavudde oba eyabasindise ye mutabani wa President General Muhoozi? Anoonya Kyagulanyi yamuwa ultimatum ya 48 hours n'amugamba. Alright. Kati kuno kuliko abagwagwa ba NRM, kuliko abagwagwa ba Semwai aba iso ne eso. Ladies and gentlemen, oyinza okuba asome Makerere n'oyita n'ofuna degree. Oyinza okuba agenda ku Lord Government Center n'osoma amateeka, but unfortunately ekigambo kye bayita rape tulowooza nti kwekwata omukazi oba n'omwekatikamu n'olowooza nti kye bayita rape. The moment you undress a woman forcefully, straight rape, kati bo balowooza omanyi ekizibu ky'Abannayuganda bakozesa nnyo olulimi lwe batamanyi. Olinaga nti nze nasoma manyi Oluzungu naye nga takimanyi nti kasita omukazi omwambula forcefully era bakuteeka kugwabulisama oba wamuyingidde kasita abanga n'omukazi owuwo mu Bazungu kasita omukaka akakyagera era eba rape. Mbalaba kuno kwe bali kuno n'enjalo zalina eryekwangafu. Mbalaba kuno kwe bali mbonga ya mentioning the rape. The moment omukazi n'omugjamu engo n'oziyuza buyuza tekyetaaga kikolwa kiri ekyammwe ekyabafumbo mbola okikakase mbu wamukutte no. The moment kasita omugjamu engo you undress her. Musoma mwina degree temusobola kukozesa magezi gammwe eyo sebo nayo rape bagita attempted rape no baguluza mbu twamuyingiddemu ebeera attempted kubanga kabere mukazi wa munju mu nsi z'Abazungu n'omukaka akakyagera jjajja guba musango. Kati kasita omukazi omuntu n'omwadressinga forcefully oba omwensawutinze kati gojja kudooze mbu rape kwe kuwingira mu mukazi n'omuyingiramu ddayi n'omuyingiramu ku kifuba mbu era kyovola nze simanyi mwava muntu okujja okutandika okufuga eggwanga mu bintu by'ekisiru oligula mu ofiisi ye nalowooza nti ategeera bonna tebategeera mbuzi. Kati yennyini yatadde vidiyo teri yazimuteeredde, yennyini yatadde vidiyo kati ba apologists bonna mugenda tunnyonnyola mubadde mu defendinga kye mu defendinga oli yabaswazizza. Wana abaana badde bajja ku kiro kya National Paper nti batukwatira mu makomera batulepinga mu safe house abalenzi n'abawala batusodomayizinga. Kati kino kyawukanirako na kino ekyo. Era ogenda kuvaayo defendinge ng'odefendinga ki kati mwenna kyabalidde era kikyabalya. Ndozo kitegedde gwe mukazi wa munno ali mu makaage n'omuleka nga ali mu mbeera bweti mu makaage ng'ali bwati. Kati kankigambe kyotamanyi ensonga lwaki poliisi ekyagaanya okgenda okufuna okuwandika omusango kubanga kyebagenda osanga nabo tebasobola kiwandiika. Ekyo nakyo bali temukyebuuza. Parliament tenatola initiative kulagira bitongole bimenya amateeka bigende biopening a case oba fayiro ku musango gwo kubanga tebama kyebagenda okusangayo buli omu agenda kutya. Yensonga lwaki kati egenda kula wiki tewali yagguddewo musango poliisi tenagendayo. Uganda Human Rights Commission tenagendayo. Gw'ongamba otya mwayingidde mu maka g'omuntu temunnagulawo case file kyemuyita claim kyembadde mugamba mbu tebaagendayo yali comedy. Lwaki poliisi tena kubanga kyebagenda osangayo ne banaatwala babi ng'agenze mu embase yaawa okuwa open speech vakweri gye yalikoolinga ng'ali mu ddwaliro kigenda kusasamaza ensi. Kigenda sasamaza ensi.
kugamba ya blacking out ngamazo munywesi amazzi inda kuwa obancha inano forensics wange nano musawo wange. Let me see. Inda kuwa katono nnyo omanya abasajja ba NRM n'okwekaza nano omusawo omu yaŋŋambye bw'ati wulira bulungi nnyo. I am a Ugandan medical profession located in the United States of America, and I have been in the field of community medicine for over 25 years. I carefully listened to the narrations in the video of Babi Yutungo Chaguranyi, and from my deduction, I came up with a medical perspective view of her symptoms. Babi Chaguranyi says that at one time she passed out. At one time she felt very thirsty and asked for water to drink 2 times. And then there was time when there was a scuffle and some of her dress were withdrawn from her body. Now, from a medical perspective, there is what is called the medical anesthesia. When somebody comes to make you unconscious, it's not going to happen right away. They will come when they have used the antidotes on themselves, and then in the attempt of approaching you, they will be approaching you either by spraying, whereby you can ingest the poison. Poisons can also be eaten in foods, and poisons can be absorbed on surfaces, like where Babi says that her dress were removed from her and later they were returned. Somebody can smear poison on clothes. Somebody can make you unconscious and they inject you with the poison, as Babi narrates. So, from this deduction, Babi needs an immediate attention to be thrown out of the country to a transparent system in a country whereby our entire body will be examined without threats from the authority. And I'm talking this with a lot of evidence because Museveni is an expert. Museveni has been involved in poisoning people since 1965 in Uganda. The first public figure who died of poison was Daud Ocheng, a former OB of Mutesa II at Budoking's College. Museveni were the people who were doing those dirty jobs for the regime which was in Uganda at that time. During Idi Amin's time, there was no poison in Uganda because the regime that was training people who were in general service where Museveni worked, they had all gone. Poisoning came back to Uganda after 86. So I'm very, very concerned and I'm talking from a professional point of view. When Babi narrates that she passed away and before she knew, she was outside on the veranda and the people had gone. They had given her what we call a medical anesthesia. You guys in the local language, you would say caliform. When somebody gives you caliform, then they can inject you with anything without you knowing what is going on. Babi was injected either with the HIV virus or poisons. Ebigambo byomu ku basawo wonna Uganda ali gyali. Kati government ya Nyando Esoferi bino ebintu ebadde bikola nga tewali media, tewaliwo social media platform, ngera tewali muntu asobola baddamu. Omuzadde nga Nabbanja olina abaana abakulu abali mu bufumbo n'abalala bakyali waka.
Mukazi, imagine mukazi muno jjo muzanyira ku katemba. David Muhoozi, wadde Muhoozi muganda wo. Lwaki mwandi tudde mu family meeting ne munenya. Najja ne yetonda publicly nti nakoze ensobi bana singisa abantu bange mbushamu. Ne mujja mu parliament mutiisa abantu. Kubanga temwagala mazima. Kati kino kankibagambe bintu bino Odongo otabyogedde. Ne buli jonki sirikidde Odongo atagambibwa ati wadde sawa emu olumu wadde sawa enfu. Ate olumweberako n'essaawa weeyogerera obudde obutuufu oweekolera obudde obutuufu Odongo otabagambibwa ati. Odongo oto abagambibwa ati. Ate kino nkisuubira naye Odongo otakyogedde. Essaawa mu lunaku obeeramu nsekensi eddakiika n'essaawa entuufu mu lunaku. Odongo oto mufu either tebannamusasula either abanja nenga byayogedde byonna. Njagala musooke muwulire ekintu kino kasooke malo bannyonnyola. Mu Uganda abakolera Museveni bangi amazima bagamanyi. Naye bwalwawo basasula bajja ne boogera amazima. Ate boogera amazima tegasobola kuvaawo. Kati ate bajja ne batandika omusapooti nga tekijjaawo kiri nti baayogerako amazima weegali. Odongo atabagambibwa ati. Let me tell you, if you don't resolve this Bobby Wine issue, we are living in Kampala. What is the issue? We are living in Kampala. What is the Bobby Wine issue? No, he cannot be on the run. He should be assisted. They should send people. Say, Muju, we can trace where this man is. This Rubongoya, whoever. I know, say, Muju, it is not comforting. There should be negotiations. Because we are in Kampala city. This city, if it explodes, you are in the land of Baganda, and they have voted against the government. If you are joking with this, then we are on a time bomb, we are on a sleeping volcano. So the eminent persons, the religious leaders, the pastors, you have to reach out to the president. And we have a national dialogue. This is even where we can start having discussions of government of national unity. So, should Bobby's disappearance be an issue to put the country on the edge? Because the state says, supposing you wake up tomorrow and find this body disappeared at his own volition, and they're not pursuing him. Let me tell you, that is a wrong statement. The state should look for Bobby Wine now. Because if you wake up tomorrow and find him dead on the shores of Lake Victoria, assuming some terrorists get him, Al-Shabaab gets Bobby Wine, and they execute him, and his body is dropped in the street of Kampala, this city will burn. So it should be in the interest of the state actually to look for Bobby Wine and give him protection, because he's vulnerable. He could be on a border now. He could be on a hood. This is the time we need to talk even of government of national unity. What's wrong with Bobby Wine becoming the prime? Kati nkugambe muntu obanga ayogera omuwa obudde n'ayogera. Ebigambo bino mbiwulira ng'ebyokusaaga. Amawanga okutabanguka tekiva wala nnyo. Kiva mu nsobi bakulembeze abeefuula nti b'amaanyi okulemererwa okuwulira. 1. Mukyala Babi Itungo ava mu Maserengeta. Sirowooza nti byamukozeeko byasanyusiza abantu ba Maserengeta. Nkuwa kati ango. Mukyala Babi Itungo Kyagulanyi ava mu Maserengeta. Bye mwamukozeeko sirowooza nti bisanyusa abantu ba Maserengeta. Gye muyitanga mudduka. Robert Kyagulanyi Ssentamu mwana nzalo ya Buganda muzzukulu wa Nambi. Ng'omusajja wabagambe nakibagamba kodda nti okubeerawo kwa Kyagulanyi kuyamba mmwe. N'okumuwa obuyinza kiyamba mmwe. Ate mu luzanti Kyagulanyi agenda kulowoozanga mmwe nno. Kyagulanyi tagenda kulowoozanga mmwe. Kuba kyasinga okwagala yagala unity. Singa mukeera ku makya ng'afunye ekizibu afudde muganda wange. Automatically mba mulangiridde genocide. Ekyo kyo kibagamba. Nakeera ku ngoye bwakyogedde kubanga akyogedde from point of knowledge ng'akyogedde akimanyi. Kubanga ono state agent. Nakeera ku makya ng'afudde. Lwaki muyine mundu eyinza n'okulemwa okuvaamu essasi ng'abantu basituse. Omuganda salambwa liwaawo kunyiiga ne bwe linyiiga kiba kizibu nnyo okwekuulako likuwekuulako ofudde. Any slight mistake kiri mu favor ya okulanga Kyagulanyi waali. Wabula oyo mvubuka lunatic omuvubuka oyo ali mentally sick Muhoozi Kanyerugaba.
efudde anirule nkulayirira ensobi egi n'omwana wali mu Amerika kuba ali Canada ayinza obutasukka kuvaayo namwe mwennyini omuyinza obutaddamu okulabikako wadde emyaka gyonna na buli kimu. So it's your best interest okukuuma eggwanga nga Kyagulanyi waali ate muwa obuyinza bwe kubanga yawangudde ekyo mukimanyi. Jenoside Museveni obubaka bubwo mwe muyinza okuloza mu kwesa abaana bammwe mubawadde amannya g'Ekiganda amannya g'Ekirugwala ag'Ekinywa ag'Ekitutubamanyi tubamanyi. Salimu Sele ekikutawaanya buluvu na bubbi. Salimu Sele buluvu na bubbi. You had nothing to walina kye walina. Buli kimu okifunye. Lwaki temuleka ensi n'etambula? Bwe mulowooza ensi mugenda gikungula mugenda tiwali kyogenda kutwala. Ensi egenda kusigalawo. Bamagulumeru abazungu bajje ne baagala ogyetikka n'ebalema. Abakulembeze ne bajje ne baagala ogyetikka n'ebalema. Kati gwe Salimu Sele olowooza ogenda kusinga ensi eyo obunene obwegenda egenda girekawo naye omusingi gw'osimidde abaana bo n'abazzukulu. Essaawa zino wakutte Dr. Ronald Ziriga omwine wo ne Vice President Rose Boyle omwine wo muwanga Kivumbi mwamukutte mutaddeko emisango gyo bano abaana b'abantu bano be mwasse mugenda bagamba ki? Bano abaana mugenda bagamba ki? Bana bana mugenda bagamba ki? Abaana mugenda bagamba ki kuba? Ba mugenda bagamba ki? Today is 28 January 2026. Let this message go to USA President Mr. John Donald Trump and European Union. Ursula Gertrude. We are sons and daughters of those who were politically jailed and massacred or killed in Honorable Mwangan Chibumbi's home on 15th and 16th day of presidential election due to political issues, and he was commended guilty, but we know is innocent. All religious leaders, political leaders, and Human Rights Commission, they are quiet on what is going on in Uganda. All our rights of demanding for freedom and democracy in Uganda was taken by means of a gun, whereby we need fresh restoration of democracy in Uganda. Our victory of government change was stolen by means of a gun on 15th to 17th. Due to false results from Electoral Commission. Even our elected president, Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu, aka Bobby Wine, is on run, hiding in our poor houses for life survival without no crime. His home was also raided last night, and his wife was seriously tortured by Yenmuhos Museveni's son, and she was rushed in hospital for medication. So, Mr. President Donald Trump and European Union at large, we need your help so that our government changes peacefully, because we are yearning for a peaceful government change. Help us to restore our country back in hands of we indigenous Ugandans. Waliwo ebintu by'owulira n'owulira nga n'emirembe gikuweddeko, naye Mukama atusaasire. Mukama akole ki? Atusaasire. Saagala nnyo kuwanvuya katambi kano, kubanga tulina okusenkana ku saa 2 ez'akawungeezi. Olwali ngenda bbawa chance okuba masimu, ngenda kwongerako n'omwami oli gwe mbadde ntera okuleeta abe nga atufeesiza wakadde tujje tuwulire ensonga zino nga bwe ziri. Wabula nnyongera okutegeeza Munnayuganda gyonna gy'oli. Okukyusa eggwanga eryo kiri mikono gyo, si mikono gy'amagulu meeru, no, nkiddamu. Munnayuganda yenna gy'oli, okukyusa eggwanga eryo kiri mikono gyo, si mikono gy'amagulu meeru, magulu meeru ajja kujjamu ng'omaze okusituka. Lwaki? Gye mufudde kati n'entalo zibadde zijja kuzibera mu nsi. Abazungu baakoleramu
mitawana mingi ne bafunamu ko okuswala nga mwali ebyayire Iraka ebyaliwa bingi bafunamu okuswala kati beetaaga okuyingira mu nsi nga bannansi basetuse bannansi bate basetuse ensi zo tezigenda kujja kati Munnayuganda kiri gy'oli okwetegeka na buli kimu kyolina okwetegeka okulanga tulwanyisa gavumenti eyo mu ngeri yonna esoboka tebagenda koma kutta lwaki gwe Munnayuganda li akaba maziga nti Museveni tagenda koma kutta okuva bamujje Nakivalu okuva nola ku myaka gy'emeto eyaleka Ssemoto munne mu kampu e Tanzania kati gwe omusuubira agenda koma ddi okutta ate nnyongera okubajjukiza ekintu ky'okutta ye part and parcel ey'Omunyarwanda omutuusi kimu ku bulamu bwabwe kati ffe ekizibu kye tulina kankibannyonnyole Munnayuganda bwe bakuttira omuntu n'okaaba ye oli talumwa aba alumya ggwe ffe ekizibu kye tulina nti ffe tulemeddwa naffe okukola ekikolwa kyekimu gwe bakutta naye totta bwe batta okaaba nnyo bulumwa n'okaaba totta the moment lw'olisituka nti omutuusi wa Museveni asse omuntu n'omunoonya kagere n'omugjawo lwe mulifuna libate talisobola kukenza kutta nkiddamu Omunyarwanda omutuusi gavumenti ya Museveni gyali mutte ekyokutta si mawulire kubanga kyekibayimirizaawo wabula olunaku lw'olimanya nti batutta nti naffe tulina kutta okufuna eddembe lyaffe lojja otegeera nti ensi erina okukyuka by all means nkikuddemu kikutegeeze bulungi nnyo Museveni ne banne okutta is part of their hobby oba hobbies ebintu ebibanyumira okukola kati gwe bakutta n'otasobola kukola kikolwa bo kye bakuddiza oba kubaddiza kikolwa kye bakoze tolina kyogenda kukola bamanyi mubeera nnyo miranga ne mwekubagiza naye the moment omuddiza ekikolwa kye yakoze tasobola kubeerawo ekyo kyo kibaga ekizibu ky'abaddugavu bannayuganda and that is the only remedy Omunyarwanda kiku bw'otakifunira magezi kizaala ku makya n'olweggulo Omunyarwanda Museveni ne banne kiku bw'otakisere magezi kukifumbira mazzi gookya oba kifunira Dyson tosobola kukijja mu nju Museveni ne banne okutta mulimu gwabwe gw'omulimu ogw'okukaaba lw'olikera ku makya n'ogaa nti okukaaba nkukooye anziitidde oweka munoonye nange mmotte kajja kuba kaweddemu nkikuddemu statement Museveni ne banne omulimu gwabwe kutta they survive on killing okubeerawo kwe balina kutta bw'aba tasse tasobola kubeerawo kati gwe battira omuntu bw'osiika aba akuwangudde the moment kyova olaba nti assa abantu babeka yali alekeddeawo okutta nojja mu mbeera ng'eno kankulega vidiyo kano kankwasiza ennaku olyoka otegeere kano ka vidiyo kankabazanyire mwakalabye kagenze vairo kagenze vairo mwakalabye omusajja yagenze abantu basula oba mu kibuga wakati n'abakuba emiggo ng'abafiirako naye gwe yasembyeyo okukuba yadde mukazi ng'ayagala mufiirako wanange wuyo uyakuba abantu tewali kye bakoze bavudde bubyeri ne bagamba nti uyo akuba abantu oba weewa laba kyakola omukazi talina kyakoze omukazi talina kyakoze kuba abantu wano ku munawo nkakuddiremu yoyo gwozanyo wanange wuyo akuba abantu tewali kye bakoze bavudde bubyeri ne bagamba nti uyo akuba abantu oba weewa laba kyakola omukazi talina kyakoze omukazi talina kyakoze bali mu kuba abantu wano ku munawo
yoyo yokutta takina muzibu gwe mulimu gwabwe omulimu gwabwe gwakutta gwe banakuttanga n'osirika ono mwana mujjukira oyo mwana mujjukira mumujjukira bulungi oyo ekyakutuukako tubuulire tuli wano mu America haki ekyakutuukako people power amanya n'eddoboozi nga bulijjo Masudi Luzige nze omu ku gwe bakuba amasasi emukono nga abankuba gavumenti ya Museveni military abaserikale abacommanding bwa gavumenti ya Museveni essaawa ya leero ndi wano mu ggwanga lya America natuuka waneno nga nyambibwako Mami Dorothy awamu n'ettiimu ye yonna gyakulembera wano diaspora era mbeebaza nnyo mwakola omulimu munene nnyo yonna gyempise mu kampu nga badde banzibusa bantwala essaawa ya leero tubadde tuze wano kubanja kalulu ka His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bulijjo wabadde atera otugamba tewali kitaki essaawa kyenyinza kwogera okuggyako okubagamba okubakunga bannayuganda bannange muveeyo mu mayumba gye mwekwese mujje tubanje akalulu k'omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga kino kiyamba ffe okulonda Kyagulanyi kyalande kiyamba ffe essaawa ya leero batubye akalulu tetulina kusirika tulina kuvaayo tukabanje paka tugenda kulemezaako paka Mwami Museveni wava mu ate agenda eno zagaye mumujjukira nono wuuno kubanga bino bibanyumira bino byo banyumira Museveni wano bali mu kusanyuka n'oyo wuuyo bamubayimiridde balaba ne batutwala abatukuba empiga emitwalo gitatule wansi abatukuba empi batuusa munda ne bagulawo kakumanya obuggi bw'empa kuba bagulawo oluggi ng'olwedde emmotoka erikka gikenyini kasuula alaba wendi ne batukanyuga munda yasikizanga y'amaanyi nyunyunyi ekutte abalimu ne batugamba namwe babaleese muli bannuupu musajja bamugamba tubadde bannuupu mwami n'atubuuza mukyali mu kampeyini muli mwaka ki tumugamba tuli mu 2025 omusajja n'abagamba maama nze abaana bange agamba ye bamuleta 2021 mu kalulu akaggwa tubeerayo nga tupamaamu tusula emmere ewatuwa batuleeta bira lwagadda biresa bikanyukamu bukanyuzi zimanijjamu tishaati ya nyanzi n'engoye n'engatto zino zonna engoye esizanga okujjako kule engatto zo bazitwala era bansudde ndi mu bike abadde tuli awo batuzikuba ne waba yeta yagamba mbu akuyita erinnya mbu jangu olinnya emmotoka tebamanya na muntu gwe bajjeemu era nabadde nze siri wakuvaayo kati wabula kupapa kulinnya mmotoka naye nga simanyi gye bantwala ne papa yatulinnya emmotoka batutaddemu abantu twabadde 10 emmotoka era tetulaba ne batutwala nga bwe batwala lwinga emitwe wansi esoma okwekanga nga bankuba mugere nengwa ku kittaka owa booda abadde akunye n'okunkomo yasibe n'agamba abanayo omwana wuno avudde mu ddooni abansudde kumpi n'embikajjo nankwata nantwala ewa kansala ekirungi abadde kumpi kansala ne bamufuna kansala ne bwe bamukubidde nagamba ngende ku disitulikiti kuba gyabadde nebatwala ku disitulikiti nebafuna contract ekutuuka wano wendi kati basanzeyo abantu bagamba babuuza mu babaleese muli bannuupu nti ye oli bamukuba bana babuuza tuli mwaka 2026 olina gatufudde abaana bange oli bamukwata 2021 gyali bali mu tocha chambers gye bali osanga omusajja omukulu aliko TV yali promoter kati afuuse NRM propagandalist akugamba Kyagulanyi ayagala kuleeta butabanguko mu Uganda n'omubuuza Kyagulanyi yali alese butabanguko bumeka mu Uganda Kyagulanyi ayagala kuleeta butonomuga Kyagulanyi yaleeta entalo bumeka mu Uganda Kyagulanyi ayagala kuttisa n'omubuuza ani atta abantu abo
abantu bano nabagambye nti bakolanga omuzigo oba butto omuntu oba talina butto tasobola kusiika kyakulya kyonna okuggyako akyokya bwe munaayiga kye tuyita surgical operation nga bawujjibwa bunyama musobola obba operatingirako mujja kufuna kye tuyita rhythm ya struggle kasita munaatandika okulumba abantu abo ne mbabuuzaako baregimu apologist nga nekyayogera waliwo yagambye nawuliddeko ekisa kye bayita kyekwezi ng'agamba nti abantu abattewamu nga Kivumbi tebaali bantu b'eggomba yali abajja luddawa kitegeeza gavumenti byogera bituufu baali batujju naye ng'oyo mumanyi nti musajja Munyarwanda Kwezimaana niye yiyita Kwezi kyokola nti alisalako musajja Munyarwanda oba Mulundi yamanyi batadde abantu ku social media okutandika okudemoralizinga nga bateeka ekintu nti kirungi nnyo ekiri mu ggwanga olunaku lwe munaatandika okunoonya ba apologists abo n'omubuuza kye wabadde oyogedde oyo n'obujulizi bwakyo bamubuuza lwaki abakubye masasi tebannabakwata n'agamba bayinza okuba nga si bannayuganda ng'ola omusajja omukulu ayambadde suuti the moment munaatandika okufuna obusungu nti nsanze gundi wa enam yayogera ABCD ne mbabuuzaako obutuuliro struggle ejja kuba etandise bwe munaaleka balina apologist basigala ku social media mumanyi oli tikitoka yasa mumanyi waali ekyo nekikulema okukugulako kamafulegi n'omulinda mpaka mufuna mutandika okufuna ku busungu bubanga akayamba kakulemye emmalo n'ogikwata otya akayamba kakulemye okufuna onookwata otya emmale muganda wange musituke mbage bano tuli mu lutalo nfundikira akugamba bano okutta mulimu gwabwe gw'omulimu gwoki okutta mulimu gwabwe gw'omulimu gwekyo kaba kutuula wansi kuziika nga tonna kyokoze omulimu gwa Museveni ne ttiimu ye kutta gwogwo gwokkaaba nti kale lubalembera nga n'embiro kwotadde teri nsi ekyuka nga tebasse bantu oli ajjaga gwe nga temuli wuwo gomanya abantu bennakafiirwa nagamba nsibuka ggomba nafiiriddwa saabise nasirise kuba ne bonaoga omuntu nafiiriddwa tanakyagenda kugamba tusirika busirisi nuka kansirike nyingumire muli nze nafiirwa dda kuba mu 7 nafiirwa abali kuno mwe nabadde myaka gye 7 nafiirwako tatango muto Kapteni Nsumba gubattirawo ku Ntebe Road abafuronasa mu byabufuzi furonasa yamutta mu bafudde omwanga kimunnamu relative wange nasirise mu byakutte babuuza mulimu abantu bange naye osirika noga kansirike abantu bafiirwafiirwa dde abantu kati mwe kyemulina muyimba omuntu wafiirwa simanya akaabe nnyo olunaku lwe mulitegeera nti Museveni omulimu gwe kutta mwogwa mweki nti ogwa mwekaba n'ogwokaba gulina okukoma tutandike naffe okuzza eddagala lyennyini batukozesaako mujja kumutegedde olunaku lwolitegeera nti okukaba kwaffe tekukyayamba Museveni waatwagala mujja tegeera ekyokukola mujja kwenunula tusinkana kawungezi ku ssaawa 2 n'amasimu ngendagezaako kunoonya kontakiti zange ndabo bati nsobola okufuna abantu basobola okwongerako ku nsonga ezo self defense mwekiri mu constitution ya Uganda you can't defend even yourself video de mukaba bankomire naiba ena mwena bawaliza ena mu TV ku radio mujye baleko kansubenti kati mutegedde ebikola bya mutabani wamwe government yamwe na buli kimu era walo batanebuuza tuli mu January nga buli kimu kidduka ku speed bali gye bagitadde bano bafulumye kimafulu kubanga balina kibagoba ekirala njagala mutandika okuteeka obwongo ku buli munnabyabufuzi agamba nti twetaaga government ya a transitional government ekyo mbalina bede kibaga bifo njagala mutandika okunoonyereza buli munnabyabufuzi yenna agamba nti beetaaga government ya transition kiki beetaaga mu transition 1
Muhoozi ebinkolo bino byonna byakola ayagala Spark naye Spark Uganda bagimumye ebintu bino byakola binyize Uganda basituke kuba bo balinze kati mukulinda okwo bafune kubateekawo gavumenti ya transitional government bagenda okuyingiriza ebyenje byebene by'opposition bagabana obuyinza bakiyita kugabana buyinza mu bataddemu opposition bo kye baagala naye kati tetugenda kibawo mumukole buli kye mwagala okukola obudde bujja tuuka banna abakulembeze ba National Platform mwenna bakansala ba chairman C5 ne ba MP mwenna video gyenkozo olwalo ya World Cup bwene kulema okutegeera ne bakwatira mu nsobi to blaming nga president to blaming nga ffe onkuwadde first hand information ya security alert ever baba wadde emyezi mukaga ku mwaka mwenna bagenda bajjayo nga bayita mutenda procurement via corruption bagenda batekako emisango nga mituufu nga gwa gukoze olwokuba temwategedde babatega ensimbi ne business mu office yona gye muli kado bajja kaza oba naba katonda nga nkumi nga wende bagenda kaza bagenda omusajja ebintu yabyogera mwagaana okutegeera naye nkidda mu kyonna ekigenda okukolebwa omunabya bufuzi mu office National Platform tekimanyiiko kugenda kuba mu lugube gwenga omuntu era temuvaine mugambo simanyi bali banguzi no agenda kikola ngayo lw'ensonga babategedde tebalina ssente baavu nnyo bagenda batega ssente babakwatireko gwe kina kiremye okutegeera gw'onoomanya ebisigadde Allah yamanyi wabula nga nfundikira ba chapter leaders bonna abali mu nsi yonna ba chapter leader ba National Platform all over the world mbadde nerabidde ndi wano bategeza Museveni yasindise dda abantu be bavudde Kampala bagenda tandika ku staging demonstrations nga bawagira government ya Museveni yawangudde bulungi mu kirinde abamba bajje Kampala mulefiga muyinza okuba musimanyi abamba TikToker abamba YouTube abamba celebrities bagenda kwegwattibwako abantu bomwame mu nsi ezo America, Canada, Bungereza ne mu Europe ne mu nsi za Africa ezimu mbadde nerabidde ba chapter leaders bonna across the world Museveni yakutte sente ne banoonya ne visa ne baziwa abantu bagenda kujja staging demonstrations nga zisupportinga legitimacy ye ekyo mu kirinde kijja mbadde nkirabidde mbadde nkirabidde ntya mayina okunywa ku mazzi kanziremu ekibanyonyole Museveni ngayita mu kitongole ky'ekikettere bweri w'eggwanga ekya ESO yafunidde abamu ba TikTokers abamu ba YouTuber abalaba public figure mu Uganda already batandise dde okutambula balina ne ssente bagenda kukwatagana enkwezenge eziri mu diaspora za NRM ba staging demonstrations nga baagala kulegitimizinga buwanguzi bwa Museveni abe Canada mu kirinde America mu kirinde Bungereza mu kirinde mu Europe ne mu nsi zo mu Africa ne Middle East bayizoteka conferences na buli kimu ngavuga nti Uganda terina buzibu nupu byogera bikyamu akawutwaka wangula era bali mu comedy bali mu kuzajja documentary kijja bajja bonna bagenda kujjira mu nsawo ya ESO ekulaga ne semwai ne ISO bagenda kujja mwe bali bajja so mberawo ya njagadde kana mukasera mukatege bagenda ku staging demonstrations nga bali ni fevo Museveni yawangudde biki nukwe balimba biki bonna bagala tebiriyo biki mukitegedde bulungi nnyo ku nsonga ezo tujja sinkana kawungezi nja kyongerako era nja kyongerako mukama 13 mpeera mweraba